kubanga njagala kuswaza sitaani. Nze sigenda kulumya mmwe, ndi mu kuswaza sitaani yali yansiba mu bwavu, ndi mu kuswaza abo abagamba nti Sebbanga sisobola. Kankubulireyo kano, nyina muganda wange bamuyita Muhangi, batukyazaako ku TV emu n'agamba abantu bamubuuza ekibuuzo, lwaki Sebbanga tomulanga mu comedy store nga platform ennene? N'agamba nti Sebbanga tasesa, ekirala abawagizi bange tebamusaba. So kati ke kaseera muganda wange Muhangi, nze nakusonyiwa olw'ekyo kye waŋŋamba kyannuma, n'engeri gye ndi mulokole nakusonyiwa. Naye amazima kati jangu olabe Sebbanga ate kati ku ssaawa zino yali ku ntikko. Gwe tunula nnyo n'akava ku nnyonyi. Nze ambasada wa Sports Club Villa, nze ambasada wa Salake Planet Record Label yakabi ku ssaawa zino eriko, nze ambasada wa Kojja Kimbowa Dubai banzizaayo bangambye nze nnyina okuba ambasada wa Mpombo restaurant esangibwa Dubai mu Deira. Kati ate Muhangi nkyakwagaza kira mu comedy store wemba temundabye bambi temunnenya, sijja kujja kuba kasira kineetaagisa genda mu comedy store n'obudde siwina. Nga Sebbanga president wa comedian nenge saawa zino ndi mu kiti ekya brand ambassador eya company esinga gye bayita CRK Planet nga record label ate wamu ne band gye bayita Blue Note Band wamu n'omuyimbi gwe bayita Flona nga bansayininze nga brand ambassador okuba marketinga wamu ne promotion ne branding. Kyenneekakasa nti nja kikola bulungi kubanga nze ako ke kazannyo kange. Senga Sebbanga diriwe n'ogifuna otya? Adiru eno kibadde ekisa kya Mukama, sijja gamba nti maanyi gange olw'ensonga nti ba artist bangi nnyo abakabi bensuubira abansinga n'okunsinga kuba nze nkimanyi siringa bannange kuba nze sobola malija kiwayimiridde sobola yimirirawo amuti wayimiridde mba siteesa. Naye kibadde ekisa kya Mukama nti mwaba abangi bannonzeeyo ne bagamba nti Senga Sebbanga asaanidde era ajja tukolera kino, ajja tugattako. Eyo nsonga nkulu nnyo. Public abasinga bakumanyanya ne bagamba Senga Sebbanga we bamumanyi ng'omusabiriza ng'okola gundi n'ogenda ku stage n'ogamba mumpa ate njagala zimba ate njagala kino. Public oyisubiza ddiru z'otandise ofuna togenda kudda mu bintu ebyo. Era amaanyi gange gigavudde kubanga tosobola kwerabira omuntu ayerabira gy'avudde ne gy'alaga abatakola ki tamanyiiyo. Nali sisabiriza lwakuba nti mwaba mukitwala bwe mutyo. Nze erinnya lyange lyansinga obunene nga sinaba kufuuka ekyo kye nabagambye wali ng'ate siina content. Toyinza kubanga osambye akajja ofuuse sita naye nga tolina mmotoka. Ekyo ffe abali mu industry tosobola kigumiikiriza. Sebo boda terinyika. Wakitegeera toyinza kubanga oli sita naye ng'osula mu mazzi ennamuŋŋoona. Kati abantu bano be batufuula basitamula kuba mmwe mukyerabira mangu. Kati abafaani baffe batwagala nnyo nga tuli mu mbeera nnungi. Nze kwe kuvaayo ne njogera amazima era kyankolera nayambibwa. Nze sikiyita kusabiriza. Ate kwe bayita okusapootinga. Gwe wagira otya omuntu ali obubi. Abo batwagala tuli bulungi. Senga Sebbanga ofunye ddiru ez'enjawulo naye era okyali nnamuŋŋoona gy'ogamba ewali amazzi. Kati osuubire ng'ogenda kuzimba ewalala ewatakulabisanga gwe kyoyagala. Kati nkotidde ogenda kulaba amaka ga Sebbanga mwenna mugenda gatuukako. Ku luno njagala nnyo amawulire naye leero ngenda basapurayizinga amaka gange kambabulire kyalo kye galiko. Gali Wakiso ku lusozi lwe bayita olw'Emmende ne mwenna mujja ggwawo ekigo mugambe nti ate Sebbanga kati afuuse ekizibu problemu kubanga njagala kuswaza sitaani. Nze sigenda kulumya mmwe, ndi mu kuswaza sitaani yali yansiba mu bwavu, ndi mu kuswaza abo abagamba nti Sebbanga sisobola. Kankubulireyo kano, nyina muganda wange bamuyita Muhangi, batukyazaako ku TV emu n'agamba abantu bamubuuza ekibuuzo, lwaki Sebbanga tomulanga mu comedy store nga platform ennene? N'agamba nti Sebbanga tasesa, ekirala abawagizi bange tebamusaba. So kati ke kaseera muganda wange Muhangi, nze nakusonyiwa olw'ekyo kye waŋŋamba kyannuma n'engeri gye ndi mulokole nakusonyiwa. Naye amazima kati jangu olabe Sebbanga ate kati ku ssaawa zino yali ku ntikko. Gwe tunula nnyo n'akava ku nnyonyi. Nze ambasada wa Sports Club Villa, nze ambasada wa Salake Planet Record Label yakabi ku ssaawa zino eriko, nze ambasada wa Kojja Kimbowa Dubai banzizaayo bangambye nze nnyina okuba ambasada wa Mpombo restaurant esangibwa Dubai mu Deira. Kati ate Muhangi nkyakwagaza kira mu comedy store wemba temundabye bambi temunnenya, sijja kujja kuba kasira kineetaagisa genda mu comedy store n'obudde siwina. Nina balooya sibu nange nyina bakanso okulanga ekintu kitambula bulungi. Omuntu yonna watuukira ku eno levu aba n'abayambi. Ono muwabuzi president's advisor amakiri abakiza ayagala kumanya okola ngaki
akola ngaki Sebbanga President's advisor. Yo. Asigale mu Luganda Sebbanga. Muguba kubuuza eri. Microphone. Bakubuuza. Ku mugaati kwendi. Bakubuuza. Ku mugaati kwendi. Era ensonga lwaki oli wano. Manager sayiningawo. Bawabula. Gategeeza. Duda manager. Nkolera. Wano. Ebigambo bisemo. Sajja mutuufu. Naye fe abatasomera. Anti amanya nkuze. Soko sigini kyazisibya. Golabanga ebyokusaaga bagamba giddemu. Olyokola bulutalo nabyigira mu banka. Sente kange kaali kalemeddeyo kati nkozesa mannya gange. Nsobola okudda. Sina sigini kyamundeke. Nedda sirwali mu banka olaba tebazikuwa ate nga zizo. Ebyo mugeraagira weegetaageta musimanye enzaani. Sigini kya mu banka yannema okutereeza ne banyuma ssente zange ze neeterekera. Kati na wano contract yo bayinza okutema ssente uno ndi mbukadde 10 ne bukulemerayo olw'okuba ekulemye okuddamu kati nkozesa mannya gange. Sigini kyankozesa amannya mu nnyukuta entono erinnya lyange ne nkozesa mu nnyukuta ennene nze mba nkiggadde. Ngitegedde bulungi kubanga basooka ne bagimpa ne ngitwalira kanso wange n'ayisaamu n'angamba kati genda osayidinga esebo siba nzekka. Wakyama lukwaga advocates. Nze contract egisayiniza ab'oluzungu basigaddeyo kuba abantu bensinga ku bukadde 44 mu mukaaga nze ali wano. President's advisor. Balamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ndi musanyufu nnyo okubeerako mu kifo kino olw'ensonga nze ndi mu kirooto kyange. Eno ye future yange bulijjo gye nsaba Mukama ti Mukama nongoseza future yange ebeere nnambulukufu. So Sebbanga abasinga nga muzeeyi batte bamanyi ng'omusajja omwambazi wa gomesi era kyekinfudde ow'amaanyi oba ow'ettutumu. Naye ng'ekyamazima ndi musajja ayeddira enkima. Nze Kawuki Robert amanya gange abasinga badde tebagamanyi naye nga nze Kawuki Robert a prominent comedian. Aba kampani bankubira essimu ne bampita mu woofiisi ne bansaba ebintu bino wammanga bye mba mbakolera. Bayagala mbakolere marketing, promotion ne branding. Ne baga nti Sebbanga gwe muntu gwe twatunuulidde mu bantu abangi ne tulaba nti ojja tukolera ekintu kyaffe kiveeyo bulungi. Nakisanyukira nnyo olw'ensonga baafunira ddala omuntu omutuufu. Nze ako ke kazannyo kange era manager nkusuubiza ako kaweddemu oli kushuwa ddeemu. So nsooka okwebaza abawagizi bange abanfudde kyendi olw'ensonga nti Senga Sebbanga ndi kaana kambaata nzize neerandiza. Kati mu kwerandiza nafuna abawagizi abangi ebyaddala nga omanyi nti osambye akajji abayimbi mu mukiyita kuba yiiti nakuba yiiti mu lusaagosaago era nze mbadde bulijjo nkimanyi ng'erinnya lyange linsinga obunene. Ekyo oyinza okuba tokitegedde bulungi naye nafuna erinnya eddene naye ng'ate content mutono ngambulamu okusayininga invoice based endorsement based. So kati ku ssaawa zino bwe mbanga Sebbanga nsobodde okusayininga ne Salake Planet nga record label ate baŋŋambye tulina n'omuyimbi nga company era ya Salake bamuyita Flona
era naye ngenda kusobola omupromotinga nomumarketinga ate era n'okuleeta business nti oba oyagala okuyimba nsobola era okuyambako ne connectinga ne company nesobola okubanga ekutuusaako omuyimbi oyo ate era n'okupromotinga music we. Sala K si Sala K yokka, tuyinamu ne bandi bagiyita Blue Note bandi ya mulembe nnyo era mu lockdown awo yebadde tumalako stress awo ku Tavern Woods naye kati ate ekintu yakirinyisizza olw'ensonga nti amaka gaffe ye Tavern Woods awo e Kabuusu naye twagenze tufuna date naye mu bifo ebirala ebisanyukirwamu so tujja kuba maaso awo program yonna tugibabuulira naye ng'ekyamazima ndi musanyufu nnyo era nga bwengambye nti nebaza abafaani bange n'abantu benzizze nga ntambula nabo abamu abandeetedde okubeera nti abantu bantegeera nnyo kati nga Pastor Bugembe sibadde ambasada we naye nga nze omu ku bantu abamupromotinga n'omumarketinga. David Lutalo mubadde mulaba buli wembeera nga mbeera mwogerako nnyo, Spice Dana, Eddie Kenzo. Nze mmanyi nti abaami bano nga company bazze babitunuulira tebannonze bulunzi nga onoga nti oba bandi badde baleeta Mariachi, bandi badde baleeta Muhangi naye baga nti uno Sebbanga kino kye twagala ajja okusobola okitukolera olw'ensonga twali tumulabyeko ng'akikola. Ekirala eno si ye company gye nsoose okukolera nga brand ambassador mwakamala okulaba naakagwa mu bintu bya vira era bantutte era okukola omulimu gwe gumu nga wano gwenkola. Oli ayinza okugamba nti Sebbanga osobola okubeera otya nga ate gwe brand ambassador owa vira ate ku ssaawa zino ne Sala K osazeewo sayininge nayo contract. Product zino za njawulo. Bano record label bakupromotinga bya music video nga betugambye bandi ebintu ebikwatagana ne art ate eri sports club vira ya mupiira ya bya mizannyo ate era nyinayo n'abalala nyina ne company era gyentambula nayo eya Tusano Combined Uganda Limited bo batwala abantu bweru. Nyina company eri bweru restaurant bagiyita Mpombo restaurant eri Dubai nayo nakasayininga nayo ne Kojja Kimbo wanoonya so abali eyo mumanye nti Sebbanga Sala K efunye omuntu omutuufu agenda ogimarketinga agenda ogikolera promotion agenda ogikolera branding olw'embeera zange nti Sebbanga nyina empisa ndi mwetowaze ndi mukkakkamu nkolagana bulungi n'abantu buli muntu muwe ekitiibwa so kyensuubira nti buli kimu kijja ttambula bulungi. Sebbanga nti nga bw'ayogedde alina track record mu branding ne marketing twatunuulidde emirimu gye wazaako ngeri gy'azaakolamu mu bufunze nti track record ye nnungi n'erinnya ly'okuba nga teririiko bingi ebiri negative mu industry so n'obusobozi okuba nti asobola okukola promotion gye twandyetaaze byebyo bye twasinziddeko okugamba nti Sebbanga endagaano ekiddamu bamawulire balikodinga kiddamu Bwamwe endagaano eno twasayininze naye mu luzungu eba memorandum of understanding eba ndagaano nga okusinga eraga emirimu gyaffe engeri gye tugenda okutambulamu naye egenda kurunninga emyaka 5 so mu bbanga eryo of course tujja kuba tukolagana naye tulina bye tukola naye byakola naye ne tulaba nti atuyambako okwongera okutuusa services zaffe ne products zaffe ne brands zaffe mu market so duration myaka 5 gye tusuubira okuwangala ne Sebbanga officially kale mukadde kano already ye artist muyimbi nti ne bwoba tomusayininze nga brand ambassador lwobanga already omusayininze ng'omulina ku label ng'omuyimbi wo already aba ambassador wa company so twagenza okulaba nga ate waliwo emirimu olwa business ye ne career ye y'okuyimba ayinza okuba limited mu bintu ebimu. For example erinnya lweyongera ery'omuyimbi wabaawo ebifo kiyinza okuzibwala mu bifo ebimu okutuukayo naye Sebbanga ajja kutuukayo at all times freely era akola emirimu gye so Flona twagenza okulaba nga kiyinza obutanguwa okumuteeka wano nawali ng'olwedde alina ekkubo lyaliko. Ekirala yakatandika ameni yakatandika just 1 year ameni omuntu 1 year mwaka gumu Eddie Kenzo kyamutwalira bbanga kyokubanga Mr. Gundi, Mr. Tourism, Mr. Ambassador wa Gundi kitwala ebbanga nti olina okubanga brand yo erina enkizo erina foundation ye yatandikira mu COVID-19 ye flag alinga flag
Flag si ambassador yakulembera gundi ya CRK nenga si ambassador onoonya omuntu ow'enjawulo omuntu aluddewo n'omugaya atobye n'ekintu kye nze sirabangako gundi comedian kubanga ekyo ekyokwambala gomesi kiswaza oli omusajja oyambala otya gomesi neweebyula ng'omukazi n'oyogera ng'omukazi ye n'akiremerako bw'akiremerako kimutuusiza wawakoze eki watuzi n'ebyo byonna byakoze so omuntu ow'engeri bw'olina okuwa towa muntu eyakatandika obutandisi nga Flona so ate kwe twagala okufuula nnamba emu kubanga ebiseera ebisinga embulandinga y'omuyimbi endeeta gimumuleeseemu yemuwa amaanyi kale mukama ayinza okukyusakyusamu awo tufunamu challenge tufunamu amaanyi ag'enjawulo olwa blessed olw'omukisa gw'oba oyina naye kati Flona olabayo nga company eya SRK record label nti emuleese ng'omuyimbi owaddala agenda olabibwako buli omu agambe waawo mwamugenda ne mutenda ba Juliana Kanyomozi ekimufuula ow'amaanyi oba ekimufuula ali ekyo kyali eyo gye bayita brand weebrandinze otya weeyanjudde otya eri abantu bakutegedde batya kati noono omwana bwe tugenda omuleeta tumufuule nnamba emu ffe tulina okigamba mmwe abatugoberera oba abatuwagira ne tugamba nti oyo omuyimbi yasinga era oluyimba lwaleese lulungi ne tulubannyonnyola ogenda okulaba nga kyemugamba kituufu kubanga Flona ali talented buli kimu akiyina mu luzungu tukiyite self contained kati omuwa obuyo abantu ne tubakakasa kiba kiwedde naye okwongezaako ku kyabadde ayogera for example kamba kati twogere ku brand ya Juliana ye branding nga bw'ati tabera mu mawulire ekirala amala emyaka ng'ebiri nga tannafulumya ki luyimba lulala emyaka eki oba n'okusobako then oluvannyuma agenda okuleeta oba oluyimba lubi oba lulungi muba mulina eki ennyonta mwagala mukola ki sobe ye branding kati kyekyo Flona flag brand ambassador manager ekisembayo ewange abasinga babasayininga contract basayininga omwaka gumu kwebiri lwaki emyaka 5 singa mufuna disappointment sawo wakati oba ne mufuna disagreement kale ne mufunamu ebibakyankalanyawo wakati muba mugenda gisazaamu oba esigala egenda mu maaso endagaano gye twakoze ne Sebbanga eri open ekisooka kyenjagala tutegeere oba abantu abatulaba bategeere nti Sebbanga muntu mukozi wasobola okubaawo ebijja mu bulamu nga si gwe abidictating yes tusayiniza emyaka 5 naye bwe tutuuka mu nkola y'emirimu n'oba nga tukyasobola kukolagana bulungi naye mutuula nga bwe twatudde mu kusooka ne twogera nti tukole wamu still tumuyita ne tutuula tugaa nti we tweyongereyo olaba tunaamalako oba tetugenda kusobola bwe tuba tulaba nga terms nga bwe twazitaddemu zikyasobokera tusobola okukituukiriza tweyongerayo naye bw'oba olaba nga kiganye it's a free world ntumukanya n'omuleka neeyongerayo naawe ne weeyongerayo n'ebirala manje kibuzo kyange kyangu nnyo katono nnyo asobola okufrontinga ekintu kwekyo kyeyezimbidde tusinzidde ku kikyali ekimutusiza wawaali okusobola okumugamba jangu otuyambe okozesa ekyo kyoli osobola okutuusa kino gye twagala kituuke era singa babadde baagala muntu nga Sebbanga bandibadde banoonya Robert Kayuki ebanoonyeza Senga Sebbanga bagadde abatulaba n'abatuwuliriza ndowooza ekitukuŋŋaanyiza wano manager akyogedde naye nga nange kyemmanyi okusinga ku Sebbanga ekisooka talina ntondo tanyiiga gwe kyomwagayagala omugamba oba omunenya kale akiddamu ng'asekaaseka nga tanyiize taliiko nti teyeegulumiza ye musajja ali awo ali ize oba kyemba njogera naye nga nange bwe nti bwe mumanyiko Sebbanga naye bisigadde Sebbanga kabyotwogerere ye yennyini abitugumize basebo ne banyabo ku CRK Planet olwaleero tuyinawo just omukolo guno briefly okuunveilinga omu ku bantu betusuubira nti ayina kyayinza otwongerako naddala mu industry eno gye tulimu era sijja kwonoona budde bungi omuntu oyo ye Senga Sebbanga gwe tutudde naye wano kusaawe ensonga lwaki twamulowoozezaako bintu biwerawerako naye okusingira ddala tuli mu kiseera kye twagala brands zaffe okweyongera okutuuka mu market ate nga y'omu ku bantu
abaludde mu kintu ekyo ng'asobola okutuyambako okweyongerayo. So olwaleero twakanyiza naye mu nnaku ez'emabega ku bye tugenda okukola, n'abikola atya, abikola ddi, duration ki gye tugenda okukolagana naye, ne tubikaanyaako. Okusinga leero twandyagadde abamawulire nabo bakimanye, n'ensi ekimanye, so that bw'anaaba ng'alina gwatuukiridde ng'alina byayogera naye ku nsonga za CRK waleme kubaawo okumwekengera. So omwami oyo tumwaniriza naffe already nga CRK family, tujja kukolagana naye kuva ne leero byebyo. So abalina kye bandyagadde okwogera nga bwe tutudde ku ttiimu eno nabo bajja kwongerezaako. Ate ndowooza gwagenda okuyita ambasada be ku kyayo. Ambasada simenako mutawaana zaali fane nnyo. No, like mukwogera gye tuli. Njogera naabwe, I'm talking, yeah. Ali fane guy nti y'omu ku bantu abali comedy industry oba entertainment industry ya Uganda, y'omu ku abo empaji. Ayinza okuba nga si y'amaanyi naye nga mpaji, emu ku mpaji ziriwo, nti ekintu akiremeddeko ye brandinze. Lwaki ajja kwogera ensonga lwaki, naye nga naffe tuyinza okumanya ensonga lwaki, nti tulina bingi byetusobola omuyigirako. Kyetumuyigirako kiri kimu kyokka nti bw'obanga okola ekintu kiremereko, we branding kiremereko, okole ekyo nga bwekyo Shiba yeye Shiba ayambala bw'ati, ayimba bw'ati, Sebbanga yoyo ayambala gomesi akola bw'ati, n'abanga asobola okubotola mu entertainment industry n'ekyo yakola. Yensonga lwaki twamulaba ate nga kyetugetargetinga ye target audience gy'asobola okukula okurepresentinga okuva ku wansi. Nawe wagula ali mu office ng'osobola okutuula n'ogamba this guy is very funny, ayambala gomesi ate nga bw'ati senga ate nga musajja. So kyetwatunuulidde ebisigadde byonna bagambe kyamazima katono Senga Sebbanga.